Engule eweereddwa Banna Rotary Nyanzi Julius eyitiddwa Vocational Service Award nga bamwebaza olw'emirimu emirungi gy'akoledde abantu. Bw'abadde amukwasa engule eno eyali Gavana wa Rotary District D Kenda 2013 Mike Sebalu ategeezezza nti Nyanzi munna Rotary afubye ennyo okulaba ng'akyusa obulamu bw'abantu. Rotary Club y'ennansana yamuzuula era n'ematira emirimu emirungi gy'akola ng'akozesa ekitone kye, ng'akozesa obuyigirize bwe, ng'akozesa n'obumanyi bwe mu kuteekawo ebintu ebipya by'avumbula. Ono asoomoozezza nnyo bannayuganda okufuba okukola baleke omukulu mu ebyo bye beenyumirizaamu. Pulezidenti wa Rotary Club y'ennansana Fred Mukasa ategeezezza nti omukenkufu Nyanzi akutte ku bulamu bw'abantu bangi naddala abo abeetaaga okubeerwa. Tusiimye era turecognize omukenkufu Nyanzi Julius owa Prof Bio Research olw'emirimu gy'akola egisitula embeera z'abantu. Ate ye omukenkufu Nyanzi Julius nga yaweereddwa engule eno asanyukidde nnyo Rotary Club y'ennansana olw'okumunookolayo mu bannayuganda abangi ne bamwebaza olw'ebyo by'akoledde abantu. TikTok kokobeera Facebook WhatsApp bako nekyotundayo oba kukola ddagala lyangatto jangunya bizigo obimikisinga n'olusenyente pawuda olusenyente n'amafuta n'okola eddagala lyangatto n'omulembe. Nyanzi yannyamidde olw'embeera y'ensi ekyukakyuka nga kino kivudde ku bantu abagufudde omugano okusanyawo obutonde bw'ensi. Obutonde butubusaanyizaawo emiti tugyokyezaamu amanda emiti egyandivuddemu eddagala nolaba omuti ng'enkaseesa oba ngwa buzitu okujjanjaba prostate ng'abafalansa bakolamu eddagala nga lya tandi abaspaini bakolamu urome erijjanjaba prostate tugwokyamu amanda ne tufiirwa omutiso ogw'amaanyi okujjanjaba prostate abantu baffe ne bafuuka emisana n'ekiro ne bateebaka naye ng'eddagala liriwa. Awabula eggulire eryo kkiriza nsooke.